Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni Alayidde Okwambalagana n'abantu balumiriza nti baagala okutabangula emirembe mu ggwanga lino ng'abasekeeterera n'okwogerera gavumenti y'amafuukuule. Mwami Yoweri Museveni agambye nti gavumenti y'NRM erafubanye nnyo okuleeta emirembe mu ggwanga lino omuli okugoba obwavu wamu n'okukulaakulana mu kukola enguudo, okunyweza ebyokwerinda n'okukuuma emirembe, wabula nti byonna waliwo abatabiraba. Bino President Museveni abyogeredde ejjinja ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 38 bukyanga gavumenti y'NRM ekwata buyinza mu January w'omwaka 1986. Museveni agenza okwogera bino nga waliwo omuvubuka eyeeyise Simbwa Moses aleeteddwa ne yeewaako obujulizi nti ye yapangisibwanga ab'oludda oluvuganya gavumenti avumaganye gavumenti y'NRM mu bikolwa ebitaliimu nsa. Omuvubuka ono alumiriza nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bennyini bawamba abantu nga bakozesa emmotoka ezaakazibwako erya drone. Bw'ati era asabye gavumenti nti emuwa obukuumi kubanga kati obulamu bwe buli mu katyabaga. Mr. President, abasaadde bano ab'opposition batukozesa oti bayeekera. Mr. President, ebintu byonna ndakukobera buli kimu bonna obompayire chansi okwogera ku niiwe. Nizo omuvubuka gwe baata alijja okujja mu nsi yoona okuwa obujulizi nti mu Uganda batuluguna abantu. Njawo obujulizi ndidde ebintu byonna ab'opposition bye bakola. Mr. President, nsaba security erijja okunambaku okunkuma kuba ebigambo bino ndibyogera. So Mr. President, drone dobona editwala abantu, drone edo dibamu ab'opposition nja kukobera ebisingako. Ku bigambo ebyo omwami Yoweri Museveni kwasinzidde ne yeewera nti siwakukkiriza muntu yenna kutabangula mirembe gye yaleeta. We built our strength by ourselves and we can defeat anybody who challenges us here in Uganda, regardless of who backs him. Now, what these young people are saying, Simbwa and the other one, about the opposition, this one we know, we in the security system. They go talk with the Europeans to see how to force Uganda to be a puppet of foreign interests. Aminyankore says, Chibwa nkurata, okugoberera omuntu ng'embwa bwegoberera mukama wayo. They do that in other countries. They have been doing it in other African countries and also some of the other third world countries. But they don't know how strong the NRM is. President Museveni agumiza abantu b'e Busoga n'ebitundu by'eggwanga ebirala nti gavumenti ye yakwongera okukola enguudo omuli n'ez'eggaali y'omukka okuyambako abavubuka okwetandikirawo emirimu okugoba obwavu. Museveni bino era ategeezezza nti mu myaka 38 ng'ali mu buyinza gavumenti gy'akulembera etadde essira ku by'obulamu omuli okugema abaana endwadde enkambwe wamu n'abalala era n'alabula n'ababba eddagala mu malwaliro okukikomya nga tebannakwatibwa. Muzeeyi Yoweri Museveni azzeemu okulabula obukiiko obufuzi obw'amasomero ga bonna basome n'abakulembera amasomero ago obutakemebwa kujjanga nsimbi ku bazadde kubanga gavumenti ye okuleeta enkola eya bonna basome yagenderera kukendeeza mugugu ku bazadde. In 1996, after that election, we introduced UPE and we said the money you have been asking for the children to pay, the central government will send it. Don't charge money anymore. And we have been sending that money. These people can give you their money we have been sending to these districts. But the head teachers and the PTA don't respect that. They take the money but also charge the children. And that's how the children are expelled from school. We told these people, stop charging these children money. Minisita w'ensonga ez'obwa Pulezidenti Emirembe babiri Babalanda yeetondedde Pulezidenti Yoweri Museveni olw'Abasoga obutamukombya ku kalulu muva ompiteewo wa 2021 era minisita ono ne yeeyama mu maaso ga Pulezidenti nti mu mwaka 2026 ebusoga agenda kukukumba. Ku lw'Abasoga ne Busoga yonna okutwaliza awalala gana ntuuse apology yaibwe olw'ebyo byonna ebitaaja bulungi mu mwaka ogwa 2020 gutusinze yembaire nga ntambulira ow'ekitiibwa President Abasoga babaire bankoba nti tukobere baba nti aiseseme irala teri kuziza ndagi ebyo byaliwo nga 2020
but history. Tutandise new chapter, Manda Mayaka, era tuliko banti Baba Songa mbere. Ku mukolo guno abaalina kye bakoledde eggwanga lino naddala abalwana okuleeta gavumenti ya NRM mu buyinza basimiddwa ne baweebwa n'emidaali ng'emidaali 52 gye gigabiddwa. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ebya primary ne secondary ekya UNEB kyetondedde amasomero agabadde gakaweebwa ssente okutuuza abayizi mu bibuuzo by'akamalirizo ebibuuzo byabwe ebibadde bikwatiddwa ekitongole kya UNEB mu bukyamu. Onakuleggula ekitongole kya UNEB kyafulumizza ebyavudde mu bibuuzo by'abayizi abaatula ekibiina eky'omusanvu eby'akamalirizo eby'omwaka oguwedde 2023 wabula amasomero agabadde gaakafuna UNEB center number okutuuza abayizi mu bibuuzo bino eby'akamalirizo ebyago tebyafulumiddewo. Babiri Maria Kabanda, director w'essomero lya St Mary's Junior School Masaka, y'omu ku bannyini masomero agaakoseddwa mu mbeera eno era ono ategeezezza Kyabasa nti embeera eno yalesewo obunkenke bw'amaanyi mu bayizi ne mu bazadde b'essomero eryo. Maria Kabanda agambye nti UNEB yasuubiza bannyini masomero ago nti si baakukubwa ngasi emanyiddwa nga surcharge olw'okuwandiisa abaana ekikeerezi kubanga UNEB ye yalwawo okubateekateeka n'okubawa ebyetaagisa. Bw'ati agambye nti kyennyamiza nnyo ebibuuzo byabwe okukandaalirizibwa UNEB n'etuuka okufulumya ebibuuzo byabwe olunaku lw'eggulo kyokka n'ekwatira eby'amasomero abadde gaakakkirizibwa okutuuza abayizi. Olwa UNEB kyatukoze ffe abaafuna ssente empya kubanga essomero ppya ne ssente mpya baali batugambye tetujja kusasula charge eyo gye bayita surcharge kyokka twageza okola ebigezo nga ku poto tebiriiko tunoonya ebigezo ensonga twaligesitalinga leeti ne ssente baagituwa leeti kyokka ate nga baali batugambye tugenda kusasula tatwagenza okumala okusasula obudde buyise batadde ku bunkenke abazadde batadde ku bunkenke abayizi batadde ku bunkenke kyabadde kituufu ekyo abalina balina okwetereezaamu ku nkulu eyo gye baakoze tubadde basanyufu mu ngeri eyo naye ebigezo luvannyuma byafulumye. Kyokka ayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo ekya UNEB Jennifer Kalule Musamba yeetondedde amasomero gano olw'ensobi yakoleddwa era ategeezezza nti ensonga eno egonjoddwa mu bwangu ku masomero gonna agaafunye okusoomoozebwa okw'engeri eno. There was an error in that. Abo bonna bababiliizizza edda abo bonna all the new centers whose results were withheld accidentally. They were released, results were released. Kubanga what happened that the system kubanga buli muntu eyali registering aba candidates after a deadline. The system is automatically generates an invoice. However, because for the new center it was not their fault, we agreed that they will not be charged. Unfortunately, I think for some of them the invoices were not withdrawn. That is what happened, but their results were already released. Mu mbeera emu ekitongole kya UNEB kigaanye okulangirira omuwendo gw'amasomero n'abayizi abakwatiddwa ebibuuzo byabwe ku birowoozebwa nti benyigidde mu kubba ebigezo olw'emisango egimu egikyali mu kkooti. Abakulira ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA beewaanye olw'endabika y'ekibuga Kampala nti eyongedde okukyusa endabika y'eggwanga lino oluvannyuma lw'okukola n'okuddaabiriza enguudo eziwerako eggwanga bwe lyali lyeteekerateekera okukyaza enkuŋŋaana okuli olwa Nana Land Movement n'olwa G77 plus China. Mu projekiti eno enguudo okuli olwa Mukwano Road, Press House Road, Gaba Road, Cape Road ne Salama Road, Mobutu Road, Prince Bad, Lukakungulu Road, Seriso Road n'endala zaakolebwa. Muno mwalimu n'okulagira bannyini bizimbe naddala Mugombola Makindye okubisiiga langi n'okusimba omuddo wamu n'okujja abatembeeyi ku nguudo z'ekibuga. Amyuka Ssenkulu w'ekibuga Kampala Engineer David Luyimba Azisali ategeezezza nti okuva lwe baakola omulimu guno kikendeezeza ku kalippagano k'ebidduka mu kibuga nga n'endabika y'ekibuga yakyuka nnyo. Emirembe egisobodde okuleetawo akangubanguba mu ntambuza y'emmotoka mu kibuga. Tetukomyewo wokka tusobodde n'okuba nga tulaba nga abantu basiiga ebizimbe byabwe ne bapevinga ne frontage zaabwe bakoza kolas oba pavers oba enkokoto. Netulaba nga ne structures bulirigo buno bwe bazimbe obw'ekiseera obuli mu nkuubo nga tubuggyawo. Ne tugenda mu ntobazi ne tusigulayo abantu bazibye amazzi gye gatambulira okalekireeta amataba n'abazimbye ku myala gyennyini. Ebyo byonna bireeseewo embeera okubanga etereera mu kibuga. Eno embeera ennungi bweti evudde kubanga twasobola okuteekamu amaanyi mu kwetegekera bannakampala amene n'abagenyi abajja okutukyalira mu Uganda naye oluvannyuma bannayuganda basinze okuganyulwamu.
Engineer David Luyimba Azisali asabye bannakampala bakuume n'okukozesa obulungi ebintu byonna ebikoleddwa mu kiseera kino era babiganyulwemu. Mu mbeera y'emu Luyimba azakumizza bannakampala nti KCCA etegenda kukoma ku nguudo z'omugombola y'e Makindye wabula yakutalagana eggombolola endala ekibuga kirongoosebwa okutuukana n'omutindo ogwetaagibwa. Tupulaninga okutambuza enkola eno mu Kampala yonna era nkiwa mu wiiki nga emu oba bbiri tujja kubanga tulanga biki ebiddako bye tugenda okukola na mu division ki okulaba nga tutereeza ekibuga tubenga tusobola okukyeyagaliramu. Dustbin empya muzirabye, amatala mulabe tusibye ku nguudo ze tusibyeko amataala. Ebyo byonna byakulaba nga ekibuga kimulika ne kivaayo ng'ebibuga ebirala bye tutera okutambulamu ne twegomba ne twenyumirizaamu. Bino bijjidde mu kiseera nga wakyaliwo okusoomoozebwa ku nguudo ez'omu kibuga Kampala ezikyalimu ebinnya nga n'egye buvuddeko omulimu gw'okukola enguudo z'ekibuga gwakwasibwa eggye erikuuma pulezidenti lya SFC ekyatabula ab'oludda olw'ebyobufuzi olukulemberwa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. East Africa Standby Force bavudde ne bagamba nti beetegefu okuba nga basindika eggye lino erya East Africa mu ggwanga lyonna eriyinza okuba nga lirimu entalo oba nga beetaaga obuyambi bw'amagye gano okulaba nti bazaawo Emirembe. Abakulu mu ggye lino erya East Africa bavuddeyo ne bagamba nti ssaawa zino baprioritizinga amawanga agali mu East African Community era abavudde ne bagamba nti ensi yonna erimu obutabanguko bakugiyamba okulaba nti basindika eggye lino erya EAC okuyambako ku ggwanga eryo. Nga wetwogerera amawanga agali mu East African Community kigambibwa nti there are 10 member countries kuliko Kenya, Uganda, Rwanda, Somalia, Seychelles, Ethiopia, Djibouti, Comoros, Sudan n'eggwanga erya Burundi. Era kigambibwa nti mu buli ggwanga lisindika amagye okuba nga geegatta ku EAC ku East African Community Regional Forces. Kakati amawulire agaliwo East African Standby Force gana amagye geetegese okulaba nti gayambako ku member country singa wabaawo olutalo era gana amagye gagambye nti geetegese okulaba nti gazza emirembe mu ggwanga eya Sudan n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo awamu n'okuyambako okukakanyako ku obunkenke obwabaluseewo mu ggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Somalia oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo agreement wakati w'eggwanga erya Ethiopia n'eggwanga erya Somaliland. Kakati East African Community bavuddeyo ne bagamba nti amagye gano go gali ready okulaba nti gayambako kukakanya ku tension eri wakati w'eggwanga erya Ethiopia ne Somalia. Okusinziira ku Director Brigadier Paul Kahulier Njema onono nga akulembera ekibinja kino ekya East Africa Standby Force era nga omukulu onavudde n'agamba nti gana amagye go gali ready okulaba nti gazza emirembe mu ggwanga erya Somalia nga abayekera aba Al-Shabaab bamaze ebbanga ddene nga batta abantu abatalina musango basaanyawo ebintu by'abantu nga eggwanga lino teririmu mirembe wabula East African Community Regional Force bo beetegefu okulaba nti balwanirira eggwanga lino erya Somalia okuzza emirembe mu ggwanga lino erya Somalia. Newankubadde East African Standby Force